Cutting all the national cake, I'll be representing all the issues of Najifuma constituency. Power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. I, Muganzima, being returning officer, Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Kiwanuka Abdal duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament of Mkono County North Constituency in Mkono District. Pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Nsubuga Kenneth Sibagayunga duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mkono County North Constituency, Mkono District. Congratulations. Hippie power! Power! Declaration of nominated candidates. I, Muganzima Mayanja, being returning officer, Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Wambede Amos duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mkono County South Constituency, Mkono candidate. I, Muganzima Mayanja, being returning officer, Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Lumama Abubeka Kayondo duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament in the Najifuma County Constituency in the Mkono District. Nominated candidate. I, Muganzima Mayanja, being returning officer in Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Kiwanuka Abdal duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament for Mkono County North Constituency in Mkono District. I, Muganzima Mayanja, being returning officer Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Mawanda Alan duly nominated as a candidate to contest Declaration of nominated candidate. I, Muganzima Mayanja, being returning officer, Mkono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Simba Fred duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament in the Najifuma County Constituency in Mkono District. Saiti atenga boyogera nga wulira ebije mirimu ena biri ebirala byetukola ebera nyongereza basebo ne banyabo ekitutubeezaawo kuteeka government kuninga nawe manga ndi NRM sina kufuka kyesirikidde obuzibu abana NRM bwe balowooza nti balina kufuka kyesirikidde government nekola byekola tulina keeping government in the check omulundi guno kye tulina
tugenda mu gavumenti abantu abalimba Mwami Museveni agenda kuddawo ku mulundi guli mukono twajiwangula president Kyagulanyi ajiwangula tugenda kunyweza buwanguzi bwaffe era singa tekibadde kintu bamukolera road map twalibadde tumugamba nti wane mukono yitawo buyisi ogende ewalala kubanga abantu ekyokukola bakikola ki bakimanyi bulungi basewo ne bajja so n'olwensonga eyo abantu baffe batukiririzaamu yenzo omubaka abeera mu bantu nga sirina magye kubanga abantu banzikiririzaamu siringa abantu ayonoonya obubaka bwa parliament naye okugenda mu bantu alina kusoosaayo magye bino mubimanyi ne muti okubyogera kale ngamba bannamawulire bano okuripotinga ensonga zino nazo batya nti zijja bawambya oba kubanga mukimanyi nemwe nti oli muwambi w'abantu n'enzo enkulu ezo mbasaba muziteeke ku mwanjo ate muzitegeeze bannayuganda nze nkakasa bye tuba tusobodde okukola kubyo bweyamu bwange eri bannamukono north nti kakati tugenda funa omubaka ow'ensonga ababaka batugumaza obugumaza nga boolaba entenga esuze mu ffumbiro eyiriitira n'olowooza erina omukago omuliro gweteekamu n'okeera ku makya n'osangamu busanzivu tugenda kubagoba mu mukono north ffe tuli ba opposition naye tetuwakanya nkulaakulana tuwakanya nfuga mbi tuwakanya obulyake tuwakanya obuli bw'enguzi tuwakanya okutulugunya abantu naye tetukotogera abantu baffe otabaleetako nkulaakulana kubanga ensonga ezaali singa okunuma era ezanzijayo okuvuganya kwa pulezidenti okubeera nga abasiraamu twali tunyigirizibwa n'okukwatibwa olutatadde n'okubeera nga emirimu gigendera ku mwana waani byonna sigenda bireka mabega ngenda obuwagizi obwo bonna abanwanirako n'abambirira mu kunoonya emikono obuwagizi bwaffe tubuwe His Excellency Nandala Mafaabi owa FDC n'abantu b'Nakifuma ngenda kuboogerera okwogerera ebizibu by'Nakifuma nga Nakifuma constituency okunada egombola mwezaalibwa ey'Nabbale emyaka kati President Museveni emyaka 4 kyajja mu buyinza tetulina amasannyalaze enguudo zaffe tezikolebwanga kwegamba twasigalira ddala emabega ababaka bangi abadde bakiikira Nakifuma nga teboogera ku bizibu bya Nakifuma. Parliament naleeta akakiiko akavunaanyizibwa ku ebyo ekatosi bonna abavubi ne baggwayo ne tuyisa etteeka ekisooka etteeka nga lijja amagye ku mazzi etteeka nga lireguletinga emisolo egiteekebwa ku buli lyato n'etteeka eryo likyaganya otteekebwa mu nkola olwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuvubi ate nga minisita ono butereevu avunaanyizibwako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'olw'ensonga tulinze minisita okuleeta ennambika y'etteeka eryo bwe ligenda okuyita mu parliament senga linaayita ensonga ezo zonna emisolo gisasulwa gitya tweregulatinga tutya amagye gava kutya ku mazzi tukuuma tutya ennyanja n'ebirala tusabe etteeka eryo government district eyisa district ya budget yaayo era eyina enguudo specifically eziri mu district zino enguudo ziri mu Greater Kampala Metropolitan Affairs under the Ministry of Kampala kakati omubaka parliament omulimu gwe nti we baleeta budget y'eggwanga tomala gagiyisa buyisa wabula budget olina ogiyisa nga naawe waliwo ekigenda ogenda ewuwo n'olw'ensonga we baleeta budget nti tugenda kwewola kulima nguudo omubaka yalina okugamba nti enguudo ze mugenda okuyiwa kolansi ezigenda ewaffe ziruwa obuvunaanyizibwa bwange avuddeyo kwe kulaga bannamukono south nti PDM abagasa ebigendererwa bya PDM n'emirimu gye bagenda okujja okukola nga bayise mu ssente za PDM byenjagala okuteekako amaanyi n'okubaorganizinga n'okwongera okubaorientinga ngeri ki gye basobola okwekulaakulanyamu kubanga obukugu bwange bwe nasomerera buli bw'enkulaakulana y'abantu n'okwezimba mu nteekateeka za projects kati awo ndi mulungi nnyo era simanyi nti oba waliwo asobola okumpunya mu banneesimbyeko nti ebyobulamu nze nkule ndi musaale mu byo nga bwe nkugambye ambulance amalwaliro gonna agali mu Nakifuma health centers zonna nziwadde ebikozesebwa si kyokka n'abakadde ne mbakwatako mu nsula yaabwe mu byobulamu eddwaliro ly'e Nakifuma era nkyali lobingira okusuumusibwa ligende ku health center 4 naye bingi bitukyamaliriza ne DHO kituufu abantu basonda ensimbi era ze tulina singa tumaliriza ensonga y'akatale aka World Bank nejjako ettaka lyako ekisigalawo ffe nga tutandika omulimu ne bubankya omulimu nga tugutandika ssebo gye ndowooza nti njikutteko bulungi nga buli ddwaliro mu kisanja kyange nditaddemu ebitanda 5
okusobola okuyambako abantu baffe mu mbeera y'ebyobulamu. Ambulensi amakubo tugakutteko okwo awali ekyetaagisa nga nkwata mu nsawo yange okugulira amagombola gonna amafuta enguudo esobole okubeera nga abantu baffe bayisaako ebyobusuubuzi. Ebyenjigiriza ebibadde ebibye ennyo nakifuma tebinnatereera naye at least yaddeko kuba amasomero tugezezzaako. Munsomesezza mumanye ebizibu ebyantuukako mu kalulu akaggwa namala owangula nga ne taata mwali nangoba ewaka mu kaseera ako nali mu senior four nga nsoma ne bannayuganda mwebale kunkwatizaako mwansomesa kati ndi ku university ndi mu kumaliriza n'olwekyo nziza okubaddizaako bannamukono ne bannayuganda okutwaliza awamu mu ntwale mu palamenti nsobole okujja okubaweereza. Ngenda making sure nti ebyokusoma bitambula bulungi nnyo, buli mwana yenna afuna omukisa ogusoma ne bamaama bange ne bataata bange abatalina busobozi busomesa baana nze mmanyi okuyita mu nze obusobozi bujja kulabika. Ate nja kwongera n'okuwa gavumenti yaffe amagezi bwe kinaaba kyetaagisiza ebyensoma bitereere.